abantu bafulumye church ne bagenda nga Bible bwegamba nti muleseezo oluzo olw'amazzi amalamu ne mugenda mwesima ebidiba era ekitwala abantu kwe kwegomba okulya eri okutali eno so olaba ng'olina ky'omiisinga naye nze nsaba Katonda abazenga bwe yazza prodigal son ate prodigal son okudda kwe Katonda akubikkulira akulage nti ekiri eno ky'osubiddwa kinene weewaka so ewaka waba waka ne bw'ojja ewaka ne bw'oyingira mu nnyumba ewaka nga tebafumbye emmere wasigala waka ku kyalo gye bafumbye emmere kiba kyalo so tukusabira okomewo naye twagala gwe weetegeere Mukama omumanye kubanga Yesu yatulabula abagenda okujja bannabbi b'obulimba bagenda kubawo naye tekitandikidde na mulembe gwa after resurrection after Christ ngazzeeyo nti we kyatandikira tulaba musumba Yeremiya we yali ayogera n'abaana ba Mukama Mukama we yabajje Jerusalem n'abatwala Babylon nga bafuse ba captives ekintu ekimu kye yabalabulako yabagamba beegendereze bannabbi ababalimu n'abalaguzi abamu tebava gyali si yabatumye yabeegaana so bwe kiba kuva dda waliwo abalagula nga si yabatumye ne kaakati bwe kiri waliwo abalagula nga si yabatumye waliwo abali ku bituti nga si yabatumye bwati bwayogera Mukama ngambye nkole ki Mukama ngambye mbanaaze Katonda abakkiriza mweyambule mu lujjudde oyo Katonda ki naye ekyo kijja mu kubanga tomanyi Katonda we yaani Daniel tomufera Katonda yali alina relationship naye yalina enkolagana Shadrach Meshach n'Abednego tobafera Katonda eddiini bw'oba oli mu ddiini then bajja kukolera enkolagana ne Katonda ne waffe g'ogizimba